ekuba omunaku techa olwo nno lugero era abalugera baali batuufu naye ennaku ekuba Uganda teekako n'eggwanga lyako Uganda bannange twetaaga ssaala Uganda yeetaaga ssaala yennyini nnyini kubanga Uganda yensi yokka mwendaba obusamambuko nga buno Uganda yensi yokka mwendaba abakulembeze nga beewaanira mu mistakes zaabwe ne bavayo ne bakakasa ensi nga babalaga bali free nga babalaga tebalumwa bannange kibeerawo kitya ekintu bwe kiti nze ebintu ebimu mbyewuunyisa Uganda yensi yokka omuntu gwokola ekintu ekimenya amateeka ne bakubiyita nga Katonda wabula ate Uganda yensi yokka omuli amateeka nga gakolera abo bokka abaagakola wabula nga ate mmwe tegabavunaanako gavunaana mwekka ababa bagamenye bannange ebiri mu ggwanga Uganda byewuunyisa Uganda temugenda kuddamu kutravolinga tekyali muna Uganda agenda kubanga ava mu ggwanga Uganda naddala nga tolina passport eri legit ate nno jjukira n'obutabo bwennyini passport zaaweddeyo era nga Uganda yalangiridde dda tekyali passport kubanga empapula ze bakubamu passport munnange zaggwayo tezikyaliko kati wano ne neebuuza abantu baayinanga passport zaabwe eziriko Uganda eziriko ensi yaabwe okuli Uganda flaga ey'ensi yaabwe nga tuli bantu batongovu nga tulina passports zaffe ne bagamba nti bazigyeewo n'eriffe abaali bayina ezikyali empya ne batugamba passport bazigyeewo baleese empya ezigenda okuba nga zikolerawo ate nazo zaaweddewo tetumanyi bbanga ki erigenda okubeeraawo nga passport teri tetumanyi bannayuganda abasasula ssente zaabwe we bagenda okubanga nga babakompasetinga era tetumanyi Uganda abaali bakoledda ku mpapula interview ey'okufuna passport bagenda zifuna ddi wekijja kuffe eri abakozi nze ndabira ddala bannange ng'eno loosi yennyini ebintu ebimu bisaanye bikyukemu naye Uganda agenda bonaabona mpaka ddi igwe tolaba nti ekyo kyewuunyisa amannya yenze Shila Adita eno ye YouTube channel yange ky'olina okukola kubeera ng'osubscribinga notification bell togyerabira egenda kukuyambako muganda wange egenda kukuyamba etya buli video neebeera nga ejjako eno channel egenda kubanga ekutuukako njagala tukubaganye ebirowoozo nze naawe ngamba gwe omulabi tubeere nga tukubaganya ebirowoozo tulabe tugenda kukola tutya bw'obeera nga gwe alimu eyo situation oba ogenda kukola otya teekako n'abawuliriza abaffe okutuwaako ku magezi ate era nga kuno kwennyini ku channel munnange kwekuli abantu abasobola okutubeererawo mu mbeera yonna wabula ate nga eby'eggwanga Uganda nabyo bisesa eby'Abannayuganda nabyo bikaabya amaziga Abannayuganda batalina passport temugenda kubanga muzifuna ate nga bagenza okuvayo okulangirira kino nga kyayita dda nga tebakyafulumya passport nga bagamba nti nno passport tugira tulindako era passport tukyayina akantu akatono ke tukolako naye ng'abantu basasula dda ssente zaabwe gavumenti ssente internal affairs ssente yazikwata dda abantu ne babakozesa ne interview abantu ne balinda passports zaabwe ne zigaana okubanga zijja wabula ng'ate dwe bavuddeyo okulangirira jjuzi nti nno obutabo oba empapula ezikola passport zaggwayo kati wano neebuuza ggwanga ki erisobola okubeeraawo ne libeera nga teriina empapula zikola passport kiringa we banava ne batugamba tebalina mpapula zikolebwako bibuuzo empapula ze baprintingako ebibuuzo kino ekintu nze kinneewuunyisa wabula kino kigenda tukosa nnyo eriffe abakozi abaagala okukola twagala okukola tugenda kubanga tukola tutya twagala okwebeezaawo obulamu tugenda buweezaawo tutya ennaku zino engeri yokka ey'okwekulaakulanya kwe kukwata passport n'olinnya n'ojja weeyiyize kati woba tolina passport ogenda kutambula otya ng'ate naffe abalina passport ezikyaliko eza Uganda enkadde nazo tebakyazikiriza kutambula kati wano we neebuuliza ekibuuzo kyange we kigendera eri gavumenti bannange kigendererwa kyabwe kiri ki mu bino ebintu byonna ebikolebwa ekigendererwa ky'okukyusa passport ne batuterawo passport empya kigendererwa ki kubanga jjukira passport zino empya ziwo za East African passport za Africa yonna inamba ate nga ffe Uganda ffe kaffe abazirina bwe tugenda ku nsi ezikola East Africa tuba tutwalidde mu Rwanda tuba tutwalidde mu Tanzania tuba tutwalidde mu Kenya Uganda ebaamu Nigeria erina okubeeramu teekako
Congo eyina okubeeramu wabula teekako ne Sudaani wabula ezo zonna ensi zo zaagala okusayininga ku ekyo ekipapula ekyokwegatta nti tubeere gundi emu ensi emu wabula bo ne bagaana wabula omukulembeze waffe ye n'akozesa obukujjukujju n'agamba aa munnange nze ngenda kukola ekigatta ensi n'akola passport nga ya Africa. Omuntu tasobola kumanya nsi gy'ovaamu wabula akebera bukebezi East African passport, that's all. Tekirina nnyo makulu kati wano ne ŋŋamba empapula zibaweddeko mutugamba nti bazikubira Russia ate Russia ebadde mu lutalo mutugamba nti temulina passport. Abasasula dda ssente zaabwe mugenda kuba mubaddiza mutya ssente abalina enteekateeka z'okutambula bagenda bbanga batambula batya. Kati nno nze ndaba kino kyongerawo busamambiko kyongerawo butakwatagana kyongerawo mbeera mbi abantu baagala kufuluma bagende bakole tebalina bitambulizo ate nga n'empapula entono traveling document nazo zibalimu okukuba. Kati wano ne twebuuza abakulembeze abafuga eggwanga Uganda bafuga biki? Abakulembeze abali mu bino ebintu ebya traveling bakola mulimu ki? Ebintu bya Uganda byonna munnange bibeera nga bikusesa ensi etabuse butabusi. Nze adita ali wano eno nina okuddayo ewaka ng'ate nina okukomawo ekintwala kukyusa passport nfune endala wabula ate bwe ziba nga teziriiyo omulimu ngenda kuba sigufiiriddwa ngenda kuba ngufiiriddwa kubanga bwe nzirayo ewaka nina okutuula emyezi n'emyezi oba omwaka omulamba nga sinnafuna passport. Kati gwe kye bagambye bosi wange anaabeera alinda nze paka lwe nnafuna passport nkomewo ku mulimu? Of course not. Omulimu guba gukufudde aba yina kufuna muntu mulala ate oluusi passport eruddewo okujja oba n'obutajja ssente n'ozifiirwa ebintu ng'ebyo. Tusaba abantu mulongooseemu wano neebuuza passport zaffe ez'abannayuganda abanigeria babeera nazo era balina abanigeria abakwatiddwa mu ggwanga erimu erya China nga banigeria naye nga batambulisa passport ez'abannayuganda era wano ne tulaba nga abannakenya balina passport za Uganda n'ekijja kitya ng'omunnayuganda tasobola kubeera na passport ye nga y'omunnayuganda. Bino byonna binneewuunyisa. Eno video gikomentingeko tumanye biki by'olowooza mu comment sections wabula ate imbaagala nnyo.